omusajja ogwo bayita Eddie Kenzo yakola gye bayita open verse. Bwe yakola open verse yata microphone n'agamba oluyimba luno njagala mpa omukisa abayimbi bonna abali eyo ng'osobola oteekamu verse era microphone yagita n'agikola bw'ati n'agamba kati buli asobola okuyimba muwadde chance ayimbe but teyatusosolerawo biki bye tulina kuyimbira. Omujjukira Kenzo oyo bakola federation yeyo balina federation gye bakola era ne bagamba abayimbi kakati eno federation egenda tuyamba okuleeta kye bayita copyright nga we bagamba abantu naye nze omanyi ndi musajja omuntu alwawo okugwa mu kintu siri muntu wagwa mu bintu bampita abayimbi bangi bampita nga Franka Jangwe no federation bwe nafuna sente biki nembabuuza sente ze mwagala okufuna mu federation zaaki gwe tosobola kungamba nti gwe Kenze ebbanga lyoyimbidde gwoyita bantu mbu baba we sente ekyo kiba kikyamu mwandibanga mulinawo ekintu ekirala kye mukola ki kye muyisaawo baatuuka ekiseera nga bannoonya abakulu nga baagala kunkuba era nze tiimu ya Kenzo Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ofukamirangako n'omusinza ofukamirangako n'omwebaza ofukamirangako n'omutenda kubanga ekyo kyokka kyatutuma omukolera tatusabanga ku mmere tatusabanga ku matiribona gansi n'ebirala. Katonda waffe yatutonda kyatutondera okukola kyekyo kumusinza. Nyongera okujjukiza nti ebitonde bingi byatonda naye oli omu ku ebyo ebitonde era byatonda. Gwe omu ku ebitonde byatonda ebyennyanja ebinyonyi n'ebirala naawe yakutonda. Nze nsuubira nti ebimu ku byakutondebwa kyekino wammanga kumusinza buli kadde. Banji basinziza abasajja basinziza abaana n'abaami ne bamaliza nga babafiiriddwa. Naye yasinza ye tasobola kumufiirwa kwaye Katonda omulamu atafa abaddewo okuva ensi gy'eva mpaka ne gy'erikoma. Ye ntandikwa era y'enkomerero. Neesiimye nnyo kuba nti nze omu ku ebyo bitonde bye yatonda okumusinza. Era nze nzikiriza nti nina okukola leero n'enkya amanya bampita Rima Sam oba mitanikirwa bongo sijja kwemulugunya lwa mmere gye sitafunye leero lwa mata ge sitanywedde lwa soda gwe sitanywedde lwa simu nnene gye sitayina lwa mmotoka gye sitayina oba lwa ggaali gye sitayina olwa ngenda kumwebaza olw'obulamu bwampadde kuba bangi ababiina ng'essaawa zino n'emmotoka tekyasobola gituulamu bantu abale bagituddemu nga ye ali mu ddiiro bagenda kumuziika. Bangi ababadde nabyo amayumba amanene naye nga bamupangisizza aka ruumu mu ddwaliro ali ku 242 ku nsi. Bangi abadde n'abakyala ng'essaawa zino abakyayi bangi abadde n'abaana ng'essaawa zino bawummudde oba nga babakuba emiggo. Talina ddi lwatukyawa talina ddi lwava mu bulamu bwaffe so tumusinze nga tutandikira kwaka akati nge tulabanga akatini kaatuwadde. Nze nsuubira nti muye ne maaso ge tewali kitini buli kimu akituwa lwa nsonga era kiba kinene nnyo maaso ge. Bampita Rima Sam wametanikirwa bonkwemu alive kwendi. Nyinza nti okukyerabiro kikugamba nti Rabongo Charity Foundation yentuma wano obwana obusukka 116 kati ku Rabongo Charity Foundation 17 busoma primary twaddeko bali mu university na mu secondary awo wonna bali ku basale muno 17 olwokuba nti bambi tubujja ku nguudo ng'okusoma kubi bwetaaga kuzimba bw'okufuna basale za primary kitufukira ddala kizibu. Buli kaana kawe emitwalo 3 buli wana 17 bwe bukadde 5 mu emitwalo 10 kyonna ky'osobola tukwatirako tusomye omwaka mulamba taamu eno yakuyita tulina mu candidate bulema ate kulema kufutura bibuuzo. Nze nkimanyi nti okiwulidde mulinga nkyogera era nkimanyi nti oli wanjawulo nnyo okuyimirira no acting upon it era Mukama agenda kuwa omukisa singa okikolera ddala nga bwe ndowooza ng'era naye bwe yandikusuubidde okukola. Ndi wano n'omusajja akyasinze ndowooza record z'okuwandika azimenye emu kwemu twogera ku bayimbi alwa abayimbi bawandikidde albums nga zonna zihitinze. Bwe twogera ku Lugogo ndowooza ennyimba ze zikubye Lugogo omukulu soka bwe yanjule
Nsanyuse nnyo okubeerako ku mukutu guno ogulabwa ensi yonna kumpi. Tukitwala mu linnya lya Yesu. Kirungi nnyo omuntu bw'akujjukira n'agamba jangweyogereko eri abantu. Olw'ensonga bweti ne bweti. Era ndi musanyufu nebaza ne Katonda okuba nga tuli wano olunaku olwaleero nga tukyali balamu. Okuva yonna gye tuvudde mu buto bwaffe paka kati. Ng'abantu bangi ebizibu bingi ebiri mu nsi muno mwana. Gwoba osobola okubanga ng'okyaliwo ng'okyasobola okunywa amazzi n'olya n'otalwala. Okitegeere nga ne bw'oba olwadde Mukama akuyamba n'owona. Okyebalizanga nnyo Katonda. Kubanga ebiseera ebisinga ensi eno yekyasinzeemu okuba ensi abantu amamu omanyi bagitwala nga nnyangu. Bati ensinzibu nnyo. Byebintu ebimu ebikyasinze okuba nga ebikyali ebizibu ennyo okuyitamu. Kubanga obulamu mwana. Nsozi, bisiriko, kwegamba kyekintu ekizibu ennyo. Omuntu atasobola kitegeera batasobola kitegeera. Bati twebaza Mukama okubanga tusobodde okubanga akyatukuumye nga tusobola okujja mu kamera ne twogera mwana. Ne tukubulya nti bw'okola bw'oti ne bw'oti ofuna kino. Nze amannya gange bampita Frank Lyon, ne musajja muyimbi, ate ne musajja muwandiisi wa nnyimba. Lugogo ogikubye emyaka gyonna. Ennyimba zo nga ennyimba zange mpandiseeko ennyimba wadde nga mwana nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga Uganda eno gye tutambuliramu teri organized. But singa Uganda ebadde organized nga tuyina emisingi emirungi, nze omu ku bantu abaali badde babeera mu mbeera ennungi. Nti nga bw'ogamba nti Frank Lyon wadde omuntu aba tamumanyi nnyo, but bwe bagamba nti Frank Lyon yakoze kino ne kino ogamba yayooyo. But kibi nnyo okubanga tuli mu nsi eno ng'omusingi gwayo si mulungi, nga ne bw'okola nnyo ate oluusi tofuna. Osobola okuba gw'osinga okola ebirungi ate n'otasobola bifunamu ebirungi ebyoba okoze. Ekintu ekyo kibi nnyo, but tomanya gye bujjako mu maaso. Ffe tunaba tetufunye nnyo abalala abali baawo balifuna oba abamu abalibeera ku baana baffe. Nti ndi musajja awandiise ku nnyimba ezimu kuzingiza ssente mu Uganda muno oba ezikyusiza obulamu bw'aba artist abamu, but ng'ate osanga nze omukisa mbadde sinaba gufuna. Sifunyeemu nnyo nga bwe kyali badde osanga. Ndi musajja ayimbyeko ku buyimba abantu bwe bamanyiiko, okugeza akayimba nga baby ngenda kukyeyo togenda kukyeyo, ngenda kukyeyo togenda, ngenda kukyeyo kangere kukyeyo ebyo bintamye nnyo. Bwogenda kukyeyo amakugaleka, bwogenda kukyeyo lavu giwa, bwogenda kukyeyo abantu baleka amazigo gayiwa kakati olaga wa baby. Nempandika n'ennyimba akayimba kagamba abampalana mu gw'ensimbu sibaagala, mumere mbalabe kuba sibaagala, ladwe bakube mufega muuzuma mumere ebirongologo, mujja wange ogw'ensimbu sikwagala. Nzize obwo bwe buyimba bwange bwenze nyimbako n'obulala bungi buli ku YouTube. Then mpandise nze yawandiika akayimba akagamba nti onomya nnyo enjala mwana guna ndwaza luza, yo onomya nnyo leka bwe nafeeko n'agamba yotya. Ako ke kamu ku buyimba bwa Shiba bwe nawandika bakayita enjala. Kwe kali ku YouTube abantu bakamanyi. Era najja nenyongera ne muwandiikira akayimba ke bayita Sirana mbulwa nsonga ya mwami wange nolavu kazannyo buzannyo siyomba na mukyala munange. Akayimba akabakyala bakamanyi. Ne muwandiikira akayimba era akagamba bakayita bulijjo bulidde wanga nkulinda, linda 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 zena nembuguma munda, nga nze ndyeno ninda amapenzi neganyiga nga nfa. Wimba bungi n'akayimba kalaba kayita kimansulo ku mumwa, kimansulo ku mumwa oline kimansulo ku mumwa oyogera nnyo bwimba bungi mwana mwindasi bwenze kola pandiseka akayimba sinajendaga time yanjikuwa tusabuli akayimba kalaba kayita kimansulo ku mumwa eyo nyina akayimba ke bayita bwenjoya nayo akayimba ka Rosella bwenjoya kayimbemu bwenjoya omanye mwana nyimba nyingi olusi nerabira nze ozerabira nozerabira kubanga ffe Katonda yatuwa nti oyiye ebintu but olumu ebimu obiyiya kulwa vibe. Omala okola ekintu ekyo mu vibe ate engeje zitaba nti zisigala zaffe ng'oluwadde oli. Omukwano guletebwa enjoya lavu yepanise mbwengula, jakuwako kulavu bonsaba, jakuwako kubyange tongaya.
omukwano guletebwa enjoya akayimba kashiba yakayimba na Meria Nambala waliwo akayimba ke bayita touch my body touch my body kano kayimba ka Shakira omukyalo oyo aina figure n'amabina amanene abasajja bamwagala nnyo olwakabina bakayita kabina ngeje gaba abiri kabina bamuyita Shakira aina kayimba ke bayita touch my body touch my body baby touch my body touch my body kali awo kayimba kalungi era bwe mu kumuyimba obusinze omukolera then najja nenkola ngeri gye ndi muyimbi omusajja ogwo bayita Eddie Kenzo yakola gye bayita open verse bwe yakola open verse yata microphone n'agamba oluyimba luno njagala mpa omukisa abayimbi bonna abali eyo ng'osobola oteekamu verse yo era microphone yagita n'agikola bwati n'agamba kati buli asobola okuyimba muwadde chance ayimbe but teyatusosolerawo biki bye tulina kuyimbiramu omanya omuntu bw'omuwa n'omugamba owaaye nti njagala olongoose wano naye njagala okome wali ku kisenge wali oba oyinawo omuwadde okukoma but bw'omugamba nti yera asobola n'okuwera ekkubo n'ayera banneyiba okitegeera kuba oba tuwamugambe waalina kukoma kati nze engeri gye ndi musajja munnansi ng'ate njagala nnyo ensi yange nakolera mu challenge akayimba kaali ka mukwano ye yakola ngamba practical ng'akayimba ye yali ayimba ku mukwano but nze nagaana nga ndaba abayimbi bangi nnyo bazze bayimbiramu omukwano abayimbi ba Bibi Zanda simanyi ba Saikon biki bayimbi bangi abagikuba akusinga ba upcoming artist but nze nanoonya ekyenjawulo kye nsobola oyimbira omwo njawukaneko nabo nayimbiramu ebizibu by'eggwanga nti akayimba kali practical nze n'ennyimba alimba ndi practical Kenza alimba tactical alimba gwe munsi z'otambudde eri wajogenze ng'ofaanana Uganda munsi gyogenzeeyo eri wajogenze n'osanga ebinnya ebitone bye mulina mwali bikozesezza okununula eggwanga naye mirulu gye mulina nakai yafazala eddagala nga tewali yafazala mu makomereri y'abaana naye gwe tolaba oli ku kyapana practical alimba ne practical musuzo olimba tactical alimba akayimba kangako akayimba kagamba gwe munsi z'otambudde eri wajogenze ng'efaanana Uganda munsi gyogenzeeyo eri wajogenze n'osanga ebinnya ebitone bye mulina mwali bikozesezza okununula eggwanga naye mirulu gye mulina nakai yafazala eddagala nga tewali yafazala mu makomereri y'abaana naye gwe tolaba oli ku kyosaaga practical alimba mbwali practical Akenza olimba tactical alimba practical amusuuza olimba namukubiramu eyo vaasi waliwo ne vaasi endala because nze bwe nakakuba abantu bakagala nnyo teyannonda kuwangula but challenge ya training era abantu batwala time ne bagamba Frank engeri gyoyimbidde musajja oyo obulungi ate gwe n'oyimba message n'ojjayo amazima tubale tusaba otwongereyo ne vaasi oluyimba lumu olwo kuba oli akuwa vaasi kati baziyita ba eba vaasi mu bintu by'olulimi lwa music akuwako vaasi emu then ne chorus we yali agala bakome kati nze abantu nga bangamba no oyina okuyimbayo oyongereyo ebitundu ebirala tufune bulungi message eyo kubanga message gyoleeteddemu nkulu oluvannyuma lw'abantu okunsaba ne bagamba ayo tuwongereyo verse osengeka bulungi ebigambo nga banyumiddwa message kati nengattako kubajjukira Kenzo oyo bakola federation yeyo balina federation gye bakola era ne bagamba abayimbi kakati eno federation egenda tuyamba okuleeta
kye bayita copyright nga we bagamba abantu naye nze omanyi ndi musajja omuntu alwawo okugwa mu kintu siri muntu wagwa mu bintu bampita abayimbi bangi bampita nga Franka Jangu no Federation bwe nafuna sente biki ne mbabuuza sente ze mwagala okufuna mu Federation zaaki ng'abayimbi kubanga ezo sente tosobola kungamba mugenda funa sente za Federation bitegeeza biki tuba tuwetaaga copyright okitegeera tetuwetaaga sente tuwetaaga batereze copyright yaffe tusobole okuba nga tufuna mu bye tukola so sikwata cash ate sente ze balitadde malwaliro tufune eddagala sente ze zaali zimbye enguudo ate gwe gayimba ogenda ziwa bana abayimbi omuyimbi asobola n'okugenda ewantu n'ayimba ne bamuwa emitwalo 5 ne bamuwa akakadde ne bamuwa miliyoni 2 atasobola kukikola gwe tosobola kungamba nti gwe Kenzo ebbanga lyoyimbidde gweoyita bantu mbu babawe sente ekyo kiba kikyamu mwandibanga mulinawo ekintu ekirala kyemukola ki kyemuyisaawo nze kyesaayagala era mu luyimba lwange nengamba kansengekamuko ku bimu era nabagamba nti mu vaasi ewe nali njitandika nagamba nti abatuuze bagamba Federation kawan mbwereyo tewali pulani mbunebye mukola majani babazolea kale siganye mwekusa naye ffe njala beruma ene emitima gitubukuma abatuuze bakolima mbwe ebibbe tebikusa luli balumu muli bisesema Joan talijegana yagenda ku kyeyo talijegana si yange nange sirijegana okitegeera ateeka mu vaasi ezo okusobola okugezaako tuusa message nkubagamba nti Federation eje mukola kawani abatuuze bwe bagamba ffe tetugitegeera okitegeera nti abatuuze bagamba Federation teriyo ya kiwani abayimbi bangi abayingira mu Federation eyo era abasinga bagenze babuuka ndowooza bagenze bagivaamu but nze saalinnyayo naye nagendayo ko ndabe biki bye bakola bwe nagendayo abayimbi batuuka ne bayimba biki nze saayimba nabeera mu kasonda kubanga baatuuka ekiseera nga bannoonya abakulu nga baagala kunkuba era nze tiimu ya Kenzo batuuka time nga baagala kunkuba nga bamponinga ku Facebook bamponinga anti kati ebiseera ebisinga kankubuli ekintu kimu ebiseera ebisinga abantu abamu tebalwanira mu kamera abantu tebalwanira mu kamera wabula omuntu asobola okulwanira mu nkukutu n'amanya nti nze bwe nnumba ono omwana ensi ejja kundaba bubi but yabasobola okusindikira abantu bakulwanira mu kava omuntu omulwanyi omutuufu bagwe bayita mafia takulwanira mu kamera si yajja awabula ate asobola okuteekako ki abalenzi bansalako ko nze nsula eyo makindi bansalako ne baŋŋamba kati gwe bansalako naye nga bw'omanyi ebyekiro ate ffe abayimbi tutambula kiro nga weetaasa n'odduka naye nga bino bagamba ku intaneti gwe tujja kufuna gwe banwana nnyo ne balwana akawunti zange awo baziripootinga bagadde oziggala biki Facebook gundi TikTok kuba kwe nayisanga obubaka kyova olaba nti nduddewo ekiseera nga ebintu byanga tebitambula bulungi bazikuba okuba booti ne bazijjayo ne bagira akawunti zo ne bazirwana bati nga bw'omanyi nti gwe kikuba mu mwoyo nti nze kino kyendi sigamba mbu waka mba siina waka wange mba muyina mungi naye muyisaawo mutuuse mu matu g'abantu kyekireetera obuzibu nze kati omuntu yenna osobola okumanya eggaali zijja otomanyi kibayita gaali toziwuliddeko eggaali mubuna omulembe eggaali zijja ne bagamba nti gwe ssebo va ku musajja zikiza nze abantu bamponinga bangi oli agamba zikiza zikiza okitegeera ate we nalabira nti era be bamu batuuka time kubanga omusajja oyo nze ssebo teyantroducinga mu bantu bakubye challenge Kenzo teyantroducinga ye kye yakola yalondamu abayimbye byayagala okitegeera nze olwokuba nayimba ebintu ebinyigiriza ebikwata ku bantu ba wansi teyasobola kunnonda teyasobola kunjogerako teyasobola kukola kibati naye mutima gwe yakimanya nti nze asinza okukola ki kubanga oluyimba lwe n'ekituufu kiri nti oluyimba lwe lwali luganye lwe bayita practical fetwata abaana batula mu challenge eyo abamukunze kubanze challenge yatambula nnyo be batambuza oluyimba olwo era omuyimbi yena agenda oteekayo gye bayita open verse nti abanga bagamba munyambeko tuno oluyimba lutambule kubanga rights zonna zibazize aba register nze nga lulwe gwe tolina kyolufunamu
abeera YouTube lubalulwe sound aba mu registerinze gwe newokola challenge tebayiyo etuula mumwe basasula ye kiba kitegeeza ki nti ababa ise mu muyambeko promoting olwimba lwa Luganyolo naye nga bwomanyi nti no industry yaffe bwetyo bwe bitemintu munsi bwe bitambula but era tugezaako ne tuddamu ne tukola ebirala nze wali oduka ate wali ekinyusi zenga ndaba ato omukulembeze so akuba violent bwatyo ntatasa ba violent ya kulembera bayimbi bonna omukulembeze alina okwanga ali understanding awuliriza takulembera bayimbi bonna Kenzo takulembera bayimbi bonna Kenzo singo omuyimbi abanga tali mu line ye eyekibiina kya federation toba muyimbi era toba muyimbi we era ebyo ebintu biba tebikwatako ffe tuli bayimbi ba ggwanga ffe tuli bayimbi ba Kenzo oba tetuli bayimbi ba federation tuba bayimbi ba ggwanga oba muyimbi yenayina gyali aba muyimbi wa ggwanga taba muyimbi wa federation mbuuza lwaki Kenzo nalabyeko waliwo some interview gye bamuyisaawo ne bamugamba nti omuyimbi bw'aba ayimbira eri opposition people power bwajja mumuyamba okumuwa ku ssente omanyi omusajja oyo bwe yagambye omusajja yagambye nti azino ssente za gavumenti za eriko okitegeera za muyimbi azifuna nga ali side eno kiba kitegeeza omuyimbi ali side eri taba muyimbi era taba muyimbi wa ggwanga yakyogedde video genda ziraba nedda sebo siwaayiriza nze ate mpayiriza abo abasajja basi oyo omusajja sita sebo ali presentinzeeko eggwanga lyaffe n'agenda n'anoonya ne ZBTE okitegeera musajja akoze ebintu bingi endo ng'agikubye era n'eggwanga lyaffe n'alitundako nti oyo muyimbi munnayuganda hits azikubye sente azifunye okitegeera naye obuwagizi obusooka yasenga bufuna mu bannansi abaana ba muntu wawaka mwana waffe wawaka okitegeera naye kibi nnyo okubanga ofunye ssente ng'abantu bakuwakidde okuva nga oli dog n'okula ne bakuteeka stop ne bakuteeka next ne bakuteeka ku top n'obeerabira ekyo ekintu kibi tokikolanga toddiranga eddaala ly'owalampye ne likutwala waggulu n'otuuka ekiseera eddaala eryo ate n'olitemaatema okitegeera abantu b'olinyiddeko genda waggulu n'otuuka ekiseera n'obeefuulira ekintu ekyo kibi nnyo tekiri kuvaako nno bwe kiba gwe kale okiyiseemu kirirondoola abamu ku bantu bo kiba kibi kyasinga okunoonyesa okukuba abatemu bano be bakusindikiranga mbunayonoona oluyimba lwe mbunayonoona oluyimba kubanga mbu yewe yali ayimba practical chorus yali agala yimbiramu ebintu ebiri mu love but bwe yagaba microphone yatugambako mbu Frank mbu bannaye mwe n'abayimbi njagala muyimbe ku mukwano yateekawo nti yimba singa yatuwandiikira lyrics n'ogamba nti waye muyimbe yimba kino ne kino ne kino ne kino n'ennyimba ebirala awo mba mukyamu naye omusajja atuwa microphone nti muyimbe kitegeeza gwe yiiya kyoyagala mu bwongo kyoba onteera wano okitegeera era nange nenjia naye nze siri muntu wa kuyimba siri muntu wa kukeera ku makya era nze muntu asobola okumala omwaka kati nga sitadde luyimba kubanga sina ssente zigenda du promotinga n'ekyokubiri saagala kutabbobboggamu wadde nsi temmanyi nnyo ennyimba ezo zempandi kati ennyimba kati nga bw'omanyi ebintu bya music we Uganda bwe nawandiika music nalina obutamanya bungi okitegeera music wange oyo wa bbeeyi nnyo bati bamumpangamu kyakulya nga sibimanyi nze nga ndabanga ebyokusaaga lwansonga nti nga bwe nagambye nti ensi yonna nga terina musingi mulungi nga system nfu ne bw'oba okola otya so afuna ssente kubanga oba tomanyi ngeri kiki bazifunamu okitegeera nti industry ya music yaffe tebaddeeko terinaako bukulembeze tetwalibwanga bizinensi mu ggwanga era industry ya music ye industry ey'ebbeeyi ennyo but ye talina ba investor basobola giteeka mu ssente oba otegeera kyentugamba tosobola kufunamu mmere lenti nti omusajja ajja akusanga enjala ekuluma nakugamba waye akayimba ako nno nkaagadde kayimba ako kampi ngenda kukuwaamu kangeze nti ngenda kukuwaamu mbadde saakwogera miwendo gya ssente nene bwakugamba nti ngenda kukuwaamu 5,000 okitegeera
nga wasuze enjala nga Land Road akubanja ennyumba ne wobadde osulamu ya mitwalo 25 oba 3 nga akubanja emyezi 2 kakati nagamba nnoze nkuwamu emitwalo 5 ozikwata nomuganda wange wasito nyamba nompe ekinana kaloba akakadde oba obubiri oba obusatu nagamba sigaza oluyimba lwo okitegeera nga toyinaawo wosuubira kujja wadde emitwalo 10 osobola okukkiriza osiiba enjala oba bagobe mu nnyumba osule ku kkubo ng'olinawo akayimba ogamba wayi nayiyo obulala era okwata bulungi nnyo akasente ako naye akakasente osobola mmala nako wadde wiiki tudde wano kati edikeza abaana nakufuna ne bakubamu bangoba ku street embeera nsasobola kubeera ku street nga banjiribya bajjanga ne bannoonya era nze muntu asingiza osenguka nze omuntu yasinze osenguka mu makindi temuli muntu ansinga senguka basajja bangobaganya naye nga si Kenzo nti yagira tosobola mulaba but nze namanya nti abantu abo gye bava kubanga bampooninganga waliwo n'abangoba nepeta ne bagamba gwe jja kukwata wande but kyokka ate ekyewuunyisa abo abaana bwe batyo babeera bakola ndowooza batambulira nnyo mu butamanya because baba bakola nnyo naye nga oluusi ebintu bye bakola ate era nabo tebibawo ekyo kye bisoboka tebamanya mazima okitegeera lwansonga tebafuna kumanya batambulira nnyo mu nkwawa z'okubuzaabuzibwa n'emabega w'abayimbi bati abayimbi abo bo beefuula nti bo be basinga okwagala ennyo abayimbi kuba nze nkozeeko n'abayimbi bangi ntambuddeko n'abayimbi but manyi kitegeeza nti omuvubuka yenna olina okwenoonyeza ekkubo nga ggwe wosobolera okubeera king nga ggwe wosobola okujja ekyokulya n'okukulaakulana mu bulamu obwo but abavubuka abo bakola ne mistakes nga balowooza baagala bakolere bano baboosi babe babasiime gye bisembera bamaliriza ate tebali nabo bamaliza bakoze ensobi nga batadde n'obulamu bwabwe mu matigga ne boogera ku makya n'omunyo n'omugamba muganda wange nze nayimba kino nga kyenva ku mutima gwange nga njagala afadhali nti ne bwendiba nze Frank wano ndaba wendi ne bwendiba mukama tampadde ekyo kyenyayanira kuba obanga kuba star sembayo but ndiba mu mativu n'abaana bange bendiba ndese mu nsi bwe baligenda ku YouTube baligamba nti muzeeyi bwe yayimba teyayimba bintu bya kisiru yayimba ebintu afadhali ebisobola okutuyamba nze ne bwemba sifunye sente omanyi kati kankule ekintu kimu omuyimbi ye muntu ayimba nze omuyimbi wanjawulo nti nze sente niwe ziba zimbuze mu nsi sisobola kwenkanankana na mutembeeyi sente sisobola kwenkanankana na muzimbi nga zimubuze sisobola kwenkanankana na muvuzi wa taxi nga sente zimubuze manyi lwaki oleka bujulizo kyobulaga nti wali okola nga sente zikubuze nga badde muvuzi wa taxi bajja gamba wali mugayaavu but nze ekiraga nti nali nkola nyinayo byendekawo n'omuntu alijja emyaka 10 ajja bisangayo ku YouTube sajja yerwana ko yali muyimbi just yafuna bufunyi naye omusajja yali mufasi muzeeyi waffe jjajja waffe yali muki mukozi ne gwe soka yabuze mugwa abadde omutembe ne zibula abadde omuvuzi wa taxi abadde omuzimbi n'otazikosa n'oba n'otazifuna gwe baliraga kikyoligamba abantu nali nkola okitegedde but nze ndi mumativu ne talent yange Katonda gye yampa ne bwemba nfunye ne bwemba sifunye ate ngira njafuna tomanya ndi mumativu n'ekyo kati kizibu nnyo bavubuka be basindika abo okunnyonnyola bino ebintu ne babitegeera mu bwongo tebasobola bo bukasa oli bamuwaye kyebiri omwana oyo biki mumunkubiremu najjanga akutuusaako obuvune nze nabala ebbanga nekwese mu nju ng'abantu abamanyi ku live okunkolayo ka live omuntu naggulirayo ekyokulya nagabeeri waka abasajja babi naye nga lwaki tuba mu nsipeti ey'obunkenke tubeeramu lwansonga ebizibu bwogezako okwogera ku bizibu ebiri mu industry ya music ate mubamba mafiira bakulwanyisa lwekyo ffe tubeeramu eno industry naye nga abantu tebamanyi abo abantu abatula bo balaba music ng'afulumya abalaba abayimbi naye tebamanyi kye bayita nkokola ziri eno omuntu asooka okuba enkokola nga n'oluyimba lwo ne waba lusanga mu kompyuta balusiimuula naye tusimba wakati lwaki gwe buli challenges okola ziba nnyo opposite kwana open verse ya Lady Pazzo gye yateekayo era nga nayo era nga mugulwa ne Lady Pazzo lwaki gwe nze anti kati nze
obuzibu kati no kyewunyisa omusajja oliri puzzle yankyawa n'okumbulookinga yambulookinga era okola ekintu kyekimu kyewakola mugundu ya kenzo nekyali puzzle kyewakola kati no bba ekintu ekyo bakiyita kikyamu but ebiseera ebisinga omuntu oba ogenda okuta open verse ezo oba open challenge sooka omanye era beera na mugumu nnyo na ku kiki kyonna ekisobola okujja kiringa nga boogera ku makya n'ogamba nti mukazi owange nti nkukkiriza genda okole genda mu katale okole suubira ebintu bingi because wotera omukazi omugamba agenda akole kitegeeza ggwe amaanyi matono agayingiza akasente awakati kakola ki ne singa akasente kaba kamala akawaka omukyala wo mwagala nnyo kitegeeza buli buvunaanyizibwa bwawaka n'enjala n'ekizigo na buli ekisembayo okuba okisobola ewaka era osobola okukwata emitwalo 2 n'omugamba ezo oziraba nti munyu sukali biki bijinjala buki biki omuntu ndobutono bujani jani biki ndigagana 2 gago wetetenkanye ebiki nviri biki okitegeera naye singa ebintu ebyo bisinga yeke nyini yakugamba naye tata junior waki nange sitani kokola kati gwe olwokuba nti mwetaaga akasente omugamba genda okole otunuulira kiri kyagenda kujja yakuyambe naye tosobola kutunuulira bizibu bikirimu okitegedde kiba kitegeeza oyina osooka n'otunuulira nti bwe muto omukazi ono agenda okukola nyina okuguma lwa nsonga agenda sisinkana abantu bangi ne babadde tamanyi mu kkuba agenda sisinkana abantu ab'empisa ez'enjawulo agenda sisinkanayo bano basiisa sikaati agenda sisinkanayo bano bakasitoma ekintu kya 15 neze nkuwadde 8 okitegeera agenda kusinkana abantu ab'enjawulo bano banjagala kuyitamu njagala kugamba kino nze njagala kwebakako naawe abawaana aboogera nze omusajja tampaananga nako naye omusajja buli wajja wanampaana kikiza ndi mukazi mulungi naye gwe oba oti omukazi agenda akola ebyo tobikola ki tobirowoozaako bati buli woota ekintu tolowoozaamu birungi byereere n'ebibi bibaamu byetegekere ne byoyagala bano be ekibabonyaabonya nti bo baba basuubira bwenta open verse bayimbe bo basuubira kufuna bufunyi era basuubira kubawaana tota kintu nga tolowoozaayo nti kino ekintu mulimu n'abagenda okujja nga bo bakirowooza mu ngeri ya njawulo kusinga ku yange kati bo balowooza mbu be endowooza yaabwe yemu n'eyange nze endowooza yammwe si yemu n'eyange nze ndi musajja mugezi sinza asinga obugezi but noonyereza nnyo bwe mba neetabye mu mpaka zino nga mulimu abansinga bangi nze empaka zino nziwangudde ntya bwe baba badduka supiidi nga bansinga okudduka nze nkoze ntya kale nange abantu okundaba nti nange mu mpaka mbaddemu okitegeera ye abantu bano betugenda okuyimbira betugenda okuteera bino ebintu bo bano abantu bo baliwo kutega butezi matu kuwuliriza buli kasasiro tukoze tutyo batabikira emboozi eno ebanyumire nze kyemba nsinga naddala nga mpandiika oluyimba ndowooza nnyo ebintu ebiri unique sirowooza nnyo ku bintu biri common ebya bulijjo kati babu kyekibasumbuwa nti nze tonsuubira kuta open verse nzije njikuyimbira ebyogala ngenda kulowooza nnyo kubanga ogitadde mu public nze ngenda kulowooza nze kati liri puzzle z'oyimba oyimbye ebintu byawo kale siganye obimbye naye te mu kubiyimba biina be banyigiriza kati kakati ate gwe okolera abanyigiriza abantu kati nze kati kanzire ku side eno nze nkulage nti kyokoze kibi gwe oli mu kwewaana naye weewaana okimanya abo abantu b'onyigiriza bakusondera ebyenda ng'oli mulwadde bakujjanjaba obadde okimanyi sogonyimbire mu vasi ya liri puzzle eyo ye yayimba n'agamba yoba yagamba atya ndowooza nyina okugijjukira mukko yagamba nze namugamba nti twagala byenda byaffe ngenda jjijjukira ogenda kumpamu kagundi kati ninnyo njijjukire njikuyimbire bulungi naye nagimukuba liri puzzle oyo yali musajja wange hasola basi yabatabula era nze neewuunya nnyo omuntu ng'obadde ghetto youth neweerabira kyoyiseemu kibi nnyo kuba liri puzzle oyo nze mumanyi ng'omusajja liri puzzle yavugako boda ebwayise liri puzzle twavugako boda fimbi nga tetulina na stage kubanga tetwalina na ssente zisobola kugula stage mu kibuga twali bakabyanze be bayita balubyanza
era nga ku ssaawa bwe ziwera 7 tulina wesitwesisinkana ne tunyumyamu emboozi ne tulya ne tugenda eyo mu ghetto ne tulya akamere ne tuddamu buli omu n'agenda agajjukira Lubyanza temulina bantu omugenda okwesinkana wabula mwesanga mu kibuga munyumyamu ne munyumyamu buli omu n'akwatalirye but Lilipazo kye yali ayina yali ayogera nnyo okunsinga omuntu ayogera ennyo oyo omulaba abeera mu kujjukujju kye bayita obukujjukujju Lilipazo yaŋŋamba Frank olaba tuli bayimbi naye omuyimbi tavuga booda ne bw'obeera yalo otya tolina vuga ki booda Frank nze ngenda Makindye simba wakati tugenda tandikirawo paati yaffe eyokubiri kuba emboozi naye interesting nnyo engeri Lilipazo gye yajjamu okuva mu booda okutuuka wano ku muntu ali eyo nandi yagadde ompandikeko ku luyimba onyambeko ku music onkwateko ko wano asobola kufuna ati nze omuntu yenna ayina ng'ali eyo ng'oyagala okuyambako okuwandiika oyagala okuyambako connecting amakulu amatuufu aga videos ba director bonze nkola ne ba director bangi aba videos okuwandiika okuyimba okitegeera njaga musoke mu following ko ku TikTok yange Frank Lion Frank ku YouTube nkozesa Frank Lion UG music wange gyali ku TikTok nkozesa Frank Lion 256 mu following ko mwana sajja banwanyisa lwanyisa account zange biki then ne number yange y'essimu eri 0753 11 31 95 0753 11 31 95 Frank Lion obonfuna bulungi watugenda common emboza Frank Lion tujirye mpola mpola katonda anantu wetsa n'omukisa naye kenyini addamu n'atuwaayo ka time kuba musajja ababbize nnyo mbozi ezinyuma naye ate zirimu ebyokuyiga bingi kulwatuna n'ensi yange mweraba